bakula eto olusole eta najjolo kati fa baffe mune tuba stress nga ne balwalira ne bali era asigala nga batwagala so twesabireko ete tujja kwetta olwekyo abadde bawogera biki era gwe wamuleetera okulwala gagagwa yenze kati badde baagala kukolawo ki maye bamumanyira badde baagala kola ki ate ku taata wange bansaliraowa baba bwe balwala empanama n'enziko nina kye nabagamba bayiza benegera mugyewo akamanyiro kufabireza abantu kiraba nnyo omuntu n'alwala toli wa famire toli relative toli mwana we bakiyita assumed responsibility zino famire ezaffe abamu zabaplandiki abamu ne bagamba tebakukuza empisa zo siina ate luseke luliwa mukulu wange ddala anti mukulu wange ekyoluseke sooka okijja oli musaayi gwange era kimuyisa bubi obanga kakkanya famire omanyi mwe temutumanyi gwe famire yange ogimanyi mwe mwetuva ffe tulina esente tulina erinnya ekigira naye mulwakuba mutumujoga bwe mutusanga eno so mukulu waffe Hamisi ensonga za famire ebisinga obuseera ebisinga yazimala yatulungamya era alina bingi bye yaŋŋamba era kati ndi wampisa nina gwe navumye nze so ndi mwana wampisa nga bwe mulaba banengezaako empisa naye really am trying simanyi naye buli alina ekyokunvuma ate nvume kati waliwo interview gye twakola n'ogamba muli mu kabadi ne muzeeyi byonna bisoboka kayinza okuba kaali kabadi nga mutagetize luseke twalire tutagetize luseke you don't rule anything out you see fe ba Mirundi okututegeera olina okubanga obwongo bukola nnyo kati ni kyetukola nga kyabusiru so abagamba kaali kabadi said you so much abagamba twali twagala kuba mukulu wange luseke naye mukulu wange nga atuwa sente ne bwemba sikubye luseke because he's my brother so n'olwekyo ababigere bafunda ba bwongo famire zonna zirimu ebizibu naye just katuwakwati we are known era tetujja kutta olwekyo deputy abaga ati Junior oli mulolomodo w'abaana temumpa abaana bamwenze sizaalangako ndi lolomodo ku kibale bamfolowinga kuki uganda kubulwa byakola era naye sina nnyo makulu siri mu south teboogera bulwadde bw'abantu mawulire ego wasoma kati tubulyeko ebimu amu bye yakugamba kubanga amu yalabanga ensonga mukulu wange yamumu-respectinga nnyo era bwe ŋŋamba ekintu ne mukulu wange yasiima nange munenerayo abantu bempa ekitiibwa kale nenkola ekituufu okusinga muzeeyi ati gonna musaayi kintabuli segera njogera ku famire kibayita famire so mukulu wange yamu famire osigirira bwe mutunuulira mukulu wange taata wange muganda wange tunyumya ne tusaaga ne tuseka ate ne tumya ebintu bingi era sente zonsinga zendaba nti mbuuza nkola omuneeza famire ekisegera mu bulijjo mugaa Junior akola mulimu ekidoza balaba ekifaananyi mwalaba ki ekifaananyi mubikkiriza abamu ne bagamba oyo omukyala yalimu ye maama wange oyo mukyala Florence Tamale tatera kulabika si wantu wa social media tatera kulabika nakati kyekyasinga omugjayo anjagala nnyo mama's boy gwe mama w'obutabeerawo yes yajja because I'm mama's boy nze nakulira munaye mulaavu taata ne mama nga banjagala tesijja kutta olwekyo kakati goba waliwo nabagamba Junior ffe tunoonya amalaalo tugalabeko nze yatta abamu nabaleganga mumanyira waliwo ekyankubidde Junior oli byejjusa byonna nyinde okujjusa kizo yazimba ewange ani agitwala abaki ababonde bagitwala ababonde bagikola naye ebintu binakuswaza entagulire wali okusuubiza ku association yo tubuulirawo etuuse ey'abagala bakazi abakulu association yabagamba mukwemu omwezi gumumpayiringa list ebyokwagala abakazi abakulu ate okwagala basaanya abakazi abakulu dde baali ababi mwena omugyewo segregation gye mwaya okuleeta racism ye wakubidde ku Shakibu ku byamugwako kubanga agwa mu association yo namunoonyezaako bambi
kyanaku nnyo nti bling bino beesibanga enjegere ne bafaanana embwa byabbigwa yagambye bino ebijegerejegere zino buli tosibayo bya bbeeyi yagala bya mitwalo egi ejaki ejaddo Shakibu naye aleke kulimba bino bye basobola wali mu yabikola mitwalo ebiri ejaddola ku street kya Dubai waliyo fake street owa bwe yagambye ayina lisiiti Sister Shakibu yali ku baniyasi naawe yabigula wamma ekikivumirira ekyobubbi naye kirungi engeri gye bamubbyemu eri elaborate agende ku poliisi ebyokuteekamu palaso oyo yakoze bubi ka palaso tanoonya babbi okutambula n'abantu kikufuula nti we bakukolako ekibi nti zaaba responsible palaso alina abawagizi Uganda yonna poziko Sister Shakibu kyagoga nti palaso yabadde abitomeza which I don't think is true kwaba kubba batya ate n'okubira omuntu nomwanyamba kyanokyezinono naye mubbi akuyambeko ofuna eki ababbi kogenda ku police they open up a file ne baleeta photographic interpreter we find out whether that footage is really true kuba kuba omuntu esasituleta ballistic expert not every Tom and idiot knows how a gun operates. Lwaki wana Uganda basinga balowooza stand lwaki balowooza stand ekizibu zali ne Shakibu bintu binyinnyo ebibatuusa luli batugaa nti baababba yasula wazali teryamanyi weya eyiwa ekiro Shakibu ne bw'okinoonya era tekikwata nga n'okuba bakyanaaba basulawa gye baababbira because I wanted the address engeri zali jaga nti baababba ne buza bababbira South Africa oba wano there is no society in Uganda ayina sente unless ng'otula mu kafunda gye balumba ne babba amaka ga. I've never heard about that. Olaba ne bano baapukaming nga bano atwale eryagala nnyo okusoosekawo amannya g'abantu twago baakusasula nabo teri yali ababbi obugambo obusembayo eri bano abakuvuma ennyo naye mukulu wange yamuyambuliridde era kati am a very humble man but not humiliated mpaka nga mu February awo wakati era buli alina kyayagala okuvuba nalabika nakasajja kasendi kawampi dyemyako akolugezigezi kanvuma naye Sendi ekyakuyimpa ya mukatu ako noba nkakuba engolo Sendi amanyira kawampi sebo kampumye kapisizaamu eggaali kakuyisizaamu katya mbukambulira mbu netaka kutwala mu barakisi mbu ne Sendi nzigyako olugezigezi singa olugezigezi zaali sente siga Sendi mugaga kali primitive this old African parent ne Sendi ayina abaana ayina family okay Tamale Taata yavuddeyo mu ddwaliro abantu bandiyagadde omulambula abantu basigale gye bali ng'ate lwaki lwaga balambulemu abanaamulaba nga awonye yavuddeyo mu ddwaliro yavuddeyo gyali ewaka naye abantu basigale gye bali Tamale banaamulaba nga avuddeyo ab'obutumbo bagoba Tamale bamulinde nga zze lwaki sente zikumalamu nnyo ng'ezaani zizammalamu zikubye ne taatawo ebikonde ezaki zikubye ne taatawo ebikonde sente ki bagamba kyabatabula sente ezaani ensoke zemukuba ne muzeeyiwo nani ne muzeeyi wamuyita emmanju gwe n'oddayo n'ozifuna ate oba otegedde namuyita emmanju ate nalemesemu neryangu lwaki olumba abagagga be lwaki kolaki olumba abagagga be gwani agaati babe oba baffe ffenna kyekimukubya so mwebale nnyo naye nga byebyo abaagala okulambula ku muzeeyi mu mulinde ajja kudda ate bano obedda abesunze oyisa akabbo the process of okulambula kujjako nvumirira nnyo ba YouTuber abatawa balwadde ekitiibwa nga kiri ekisajja kikankaka ekisirusiru kyenalaba kikutte ebifaananyi mu ddwaliro kisajja gwe kankaka kwagala ssente ng'amayembe. How can you let omuntu omulwadde bwotyo ng'alambadde n'omulaga ensiru yaabwe? Give people respect. Waliwo bano ba YouTuber betuyinga ab'engezigezi oyinza okugamba mwogezi wa family kankaka ayagala namba kankaka nkuyise emirundi emeka oba ekijiro kisirusiru kikankaka ekikubuuza kankaka ani yagambye okwata ebintu abanoonya sente nga wuuzimu muwa abantu respect tuyinza okuteekayo omuntu bwatyo no kintu kibi ne bwe kiba kyakolebwa ku muntu mulala when a person is sick kamera teyingira mu ddwaliro
Junior oli wavaire nakugamba wejjusa okuteekawo olutalo lwo wakati wo ne muzeeyi wo. Nakola wejjusa. Ziriwaze nali nwanyere nejjusa. Zonna nze funyemu ebirungi. Singa ninga bwendi. Entalo munne tulira mu kavuyo. Abawagizi abatuwagira mwebale nnyo. Muri mukabadika. N'olulala mutandikiranga nebaza nnyo abawagira taata wange okumvuma nange abampagira. Mwebale nnyo n'olulala mujja kujja. Abasiga baga lwaki temudda mu comedy? Abamba balabaga ba comedy. Bababiri. Gwere muzeeyi. Maria kyatuyite twali tuganyeeko. Ate comedy aliko buzibu ki? By the way, you can understand. Segera. Maria kyatuyite. Ate Mwanji. Ewa Mwanji wakuyita temugenda. Ani? Atuyite. Wajikola bulungi. Nalongo sira donzera mudidde mukata. Mama wagamba atya? Nje mukubireko nalongo. Kinalongo kyange. Mama omukazi oyo unlike other women. Omukazi oyo nalongo sira donzera. Yanjagala nnyo. She's a self-contained woman. Tegera ayine sente, ayine kyakyanjagala. Kanzireyo nfumbe afuta lolo n'ebyokukola badde. Bana abakuba enkokola. Abaliwa. Baka! Mpozi be baani? Kasuku. Akasuku soko omulimo. Basiima! Yogera abalala sima basi. Twakuba kibigayi enkokola. Awula bigayi bambi enkwetondera olw'okuteekanga amazzi mu ngatto zoonye ebigere bamugoga. Yagamba Donizela kuba weyisiza bulungi ne katripu ke South Africa ojja kubaako. Katulipu kaki? South Africa. South Africa ddi baba. Kasita weyisa obulungi. Kakyusemu ku mpisa zo. N'obusungu. Bambi akayisa kangeko n'obusungu. Kakane. Kandabe nja kulya ku garlic. Obusungu bukakane nga Donzera nkutumiddeko nnyo. Yeebale nnyo. Akwaka bereya bankuba ekikono ba Frank Antambi. Sina ka bereya ken. Yali agudde ddala naye yadda. Teyewa.